Newankubadde akeedimo k'abasuubuzi kakyagenda mu maaso n'okubeera nti nno kayinda nga bano bavaayo nga balaga obutakkaanya olw'omusolo gwali gugenze mu maaso n'okubeera nga gubateebwako, era wetwogerera nga bo abatunda engoye ez'abasiraamu abagenda okujaganya olunaku olwa Eid al-Fitr okumalako bo bakedde kuggulawo nga bagamba kino bakikoze okuyambako abasiraamu abasiibye ennaku 30 amalambirira okubeera nga balina olugolo lupya lwe bagenda okusaaliramu. Ekyokuggala amaduuka kitukosereza ddala. Mulimu omuntu eyalize mu kibuga bw'atuula ku leediyo n'awulira n'okulaba abasirikale abeetalaatala bati kati kikoseza ddala abantu tebajjira ddala abasinga obungi. Kiri bubi nnyo, kiri bubi. Mutukendereze ku misolo yidi tenyumya abantu baffe tebambadde. Era ne poliisi ekedde kubeera nga ennywezo by'okwerinda ku nguudo ezeetoolola ekibuga Kampala omuli William Street, Lomu Street ewa Kiseka, Namirembe Road ate kwoteeka akedi ez'enjawulo zigenda maaso n'okubeera nga zitunda ebikozesebwa abasiraamu. Akediimo kano kamalidde ddala ebbanga era nga abasuubuzi bagamba nti enkola eyaleetebwa gavumenti bonga abasuubuzi aba wansi tebasobola kubeera nno bagikwasaganya mu kadde kano nga baga nti baali badde beetaaga okuwaabayo akadde okulabika nti nno enkola eno bagimanyiira. Enkola eno ya freeze, enkola eno egira esigalayo mu factories kubanga ye factory abeera value addition nti ekino akikoledde wano ayina kitunda kiwadde omusolo. Ne badiscussing percentage accurate and affordable. Bayeriwe bya